Members of Parliament led by the leader of opposition tugenda kuwa respect mwiza utabikula kwenda kujirama newe kona tugenda respect members of Parliament led by law ekigaza kubikula tumera otumakisimba kubo اللهم اغفر له وارحمه اللهم امين يا ربي اللهم اجعله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وعيذ من عذاب القبر وعذاب النار اي الله متساسر يا ربي متاسر من يا قبري متك بفسات الروح ومتسسيك ان شاء الله نتوى المسجون اي الله سبحانه نقولك سبب في اللهم امين banange tukole kubo lino oganda basitemu aberengata omotoka tetugenda kulabeko kubanga kikonkana n'enkola ey'obusiramu egenda kubeera ngedda mu mmotoka eyokere ekasangati profesa w'amateeka ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu so bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyamu era nga bweri nkola yaffe ntugoberera abantu kye bagamba kyetwawuliriza zijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijja ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo sijja babulira linnya lye era yankubira nakungubira nagamba kasajja gwe twakulabirawo oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent kidandala notuleetera ono riffraff yamuyita riffraff how can you bring this riffraff Ssegirinnya nemugamba munnange sinze abantu bebasazeewo naye oluvannyuma lwa byonna nkakasa banaye abaprovinga wrong nze ekisinza okunnuma era nammwe munakanya nange Ssegirinnya tanyumiddwako bwa MP bwe tanyumiddwako Ssegirinnya olwamulonda Ssegirinnya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa ambulance agenza azimbye eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinnya nemugamba waayi sente ezo zijja ntya ndi Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde nasabye sente ate neze emmotoka zenyina ogulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zeyali alina ogulamu emmotoka akoze ambulance akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalismaati ne bantuukira ne bagamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa so yoyo Ssegirinnya basebo ne banyabo kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo Ssegirinnya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Ssegirinnya ne Ssewanyana be baakulembera
FM Bijambia naye embeera gye tutambulira mu basebo ne banyabo ti abatemu bano kati tebakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaaka esuuti neebuzaabuza oba oliawo nasindika nabbanja naleetayo amaboko nga buzaabuza mutabani we ye kasita ate yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako aziteke wansi amanyi gyembeera magere ajenga omusajja agambe nkenze kusalako n'ekisoo kyajje nakyo kasita emundu aziteeka ebbali naye tujja genda bwe tutyo basebo ne banyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu ku omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abandi ffena tukimanyi kyanaku nnyo tukufiiriddwa Ssegirinya Segi munnange oba oliawo twakutekinga for granted oba oliawo titwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oliawo titwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne banyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosayo ogwa kkono nozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassegirinya nga bano kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe bagakozesa kunyigiriza bantu bagakozesa kubba bantu ezigyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne banya basobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu Ssegirinya yabba mmeka naye bwetyo bwe tubadde nga Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi luli lulimi atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiriza mu ddiini eyo byebuulira basebo ne banyabo bakubagiza mwenna buli omu Ssegirinya amulumye mu ngeri ye Mukama amulamuze ekisa amusonyiwe byamusobako amweja na Firdaus asasire famire ye asasire mukadde maama muzaala abaana be abato Kannagirinya n'abalala naffe mikwano gyatusaasire Segi wumula mirembe muganda wange paka etulyegwako salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam Tuliyambale ngule olutalo